Faine yaffe ndi mu ofisi wa RDC Mukono Hajjat Ndisaba Fatuma Ndisaba era nga tuzze okulaba embeera y'eby'ettaka mu disitulikiti y'e Mukono eryetya nga buli kanaku bwe budde bwe butya mu ofisi ya RDC osanga abantu bangi ku ofiisi nga bayitamu wabweru nga bazze okulaba nga balesa emisango egy'enjawulo egy'ettaka. Twagala tulabe RDC atubuulire ofiisi ye ekola ku misango emeka era obuzibu obuvuddewa mu disitulikiti y'e Mukono okaba nga emisango gy'ettaka giri waggulu nnyo bwe bityo. Zanyo abatulaba n'abatuwuliriza ne Mwami Kalumba kulwa BBS Telefina amannya nze Fatuma Ndisaba n'ebitaka RDC Mukono District. Pozi ensonga z'ettaka mu Mukono District nsonga zitumalira obudde bungi nga ofiisi ya RDC kubanga oboolyawo abantu balowooza mu Mukono nti ofiisi ya RDC yokka eriwo okubanga ekyalina obudde okubawuliriza era n'okubawa obwenkanya oba n'okulaba nga gye bataasibwa. Munajjukirako emabegakaawo mu mwezi gw'okubiri ng'ennaku z'omwezi 28 His Excellency the President yavaayo n'agamba nti teriyo eviction yonna, teriyo kiki kyonna kirina kukolebwa mu district nga tekiyise mu ofiisi ya RDC ng'era tekiyise mu kakiiko akakulira ebyokwerinda mu district nga takakiiko ako RDC nze nkakola ki, nze nkakulira, nze nkakyeyalinga. N'olwekyo obwesigwa bungi nnyo President bwe yatuteekamu. Naye even before era tubadde nga tukola mu nsonga zino olunaku osobola okukola ku misango egiri fomo egisoba mu mediation oba eyaffe court mediation oba negotiations oba arbitration cases ezisoba mu 10 eziri fomo ze wawandiikidde naye ng'ate abajja omu babiri basatu bana abazze okuloopa ate bo baba bangi nnyo olwolumu nga basoba ne mu bantu 20 bitumalira obudde bungi Mukono olw'okuba ng'eri mu Greater Kampala Metropolitan okukula kw'ebitundu byaffe kungi nnyo abantu buli omu alinawo akasente ke kakoze ayagala kujja Mukono olw'okuba ng'ali mu kibuga agula akataka azimbe. Naye obuzibu bwe tulina nti ekibbattaka mu Mukono ate nakyo kirinnya buli lukya. Ekisooka kirinnya ku b'ebibanja olw'etteeka eritali bulungi nnyo ndowooza wakati w'ab'ebibanja n'ab'ettaka senga ababaka ba palamenti batuyamba ne babaako ebintu ebimu bye bakyusa gamba ng'obusuulu abantu bwe bawa bw'otunuulira obusuulu ssente omuntu zaawa omwaka n'otunuulira ne cost of living ssente omuntu zaapangisaamu ennyumba ssente omuntu zaakozesa okubeerawo okumala omwaka n'otunuulira obusuulu ekibanja ky'omuntu bwe kyenkana ekibanja ky'omuntu bwe kiri obusuulu bw'alina okuwa balandiroodi beekweka tebaagala kukwata busuulu babugaanira ddala kati abantu ne baba nga bakola ki babeera n'okusika omuguwa ku busuulu eri bannannyini ttaka ne bannannyini bibanja. Ensonga ey'okubiri etteeka ly'obusika. Etteeka ly'obusika nalyo lireese okulinyisa kw'emisango wano naddala mu Mukono oba ne mu Buganda yenna okutwaliza wamu nti abaana bano abajjwa tukyalinayo bakitaffe abakyali ku nnono ziri abatannaba kugenda mu women emancipation nti n'omwana omuwala oba mu affirmative action nti n'omwana omuwala asobola okusika n'omwana omuwala asobola okuba ne property n'omwana omuwala asobola okuba n'ettaka nga liri mu mannya ge. Kati abantu abo abakyali mu tradition eri enkadde abalamira abalenzi bokka baleeta obuzibu nti abajjwa abaana abawala bavaayo ne bateekawo tension mu bibanja bino mu ttaka ne bajja ne bagamba bakayanira migabo gyaki gy'abanyaabwe. RDC akati tulaba ebyo byonna obyogedde kati okusengula abantu kuva ku ttaka oga kikola kyokabanga ekibeerawo nnyo okosaawo wonna balinako ebizimba balinako ebimera ensonga ezo gazikwata. Okusengula abantu ku bizimbe emisango girina kuyita mu court yeva eviction orders naye si buli lw'otuleetera eviction order nti tugenda mu maaso n'okugieffectinga. Tuddamu nga security committee ne tugitunuulira ne tukuzaayo n'ogera n'ofuna warrant of eviction etwala emyezi 6. Abantu bangi batukwata bubi bwe bajja ne tugaana okuimplementing eviction orders zaabwe ne bagamba nti RDC anemesezza naye nga mu mateeka bw'ofuna eviction order ate olina okufuna ne warrant of eviction. Waliwo abantu abatuufu for example tulina keesi eriiwo egenda okubeerawo abantu bano bali abaana 6 abaana bakkiriza kooti ye yatunda property abaana bakkiriza ababiri ne bagana ffe tubagamba kati eyagula atwaleko ekyabaana abakkiriza ababiri beeyongereyo mu kooti okusengula emmere kyoti kale ebiwooma biggwa byokya naye ensonga ezo tujja zikumalirayo mawulire gaffe